Kale Spice atandise okugaba ebintu. Yes, tomusubye omusajja wano waliwo ka juice katafunye. Waalaikum salaam. Mulina okumuwa juice. Ofuna ku mugati, ofuna ku muceere, ofuna ku ttooke, ofuna ku juice, amazzi. Tugenda kukola bwe tuti wabe wayimiridde ku mazzi, wabe wali ku juice, ettooke nga wali walisembeza. Ganto awo ekifaananyi kye twagala kikwate omuntu ng'afuna ettooke eri musooke mubawaawo ku ttooke awo ekifaananyi kikwate ettooke eryo. Abbas mumuwe ettooke, mumuwe juice. Jangu ofune. Buli omu afune ettooke lye, ofune juice, ofune omugati, ofune omuceere, ofune ku mazzi, ayagala amazzi. So wabe wayamba ku maama awo ettooke eryo lizitowa. Ganto mugasitula amatooke. Afuna ettooke yeetaaga omukwatirako, tulina ttiimu ekukwatirako. Teweerabira juice. Afuna ng'ofuluma ebweru, osobola otulindira awo ayagala boda. Tewali buzibu, afuna sooka oddeko ebweru. Nange wa boda nakoze. Zijje mbatwalire. Senga walujja linda boda. Nayagala security Spice Diana agiina. Esobola okuwerekera n'ettooke lyo ppaka waka. Kale. Amiina. Naye wawasa. Bayinza okukulya amaama. N'amazzi gammwe temutulekera amazzi, n'amazzi gammwe. Oli mu pipe mugagga. Webale nnyo Spice Diana. Ali nnyo mu pipe. Spice weyongereko mu maaso bakufuneko n'omukyalo oyo ng'omuwa juice
amuwa omugaati laba essanyu. Omukyala musanyufu n'amuwa musanyufu, agaba musanyufu n'areceiving musanyufu. Bosi de mabega w'omugagga. Awo nice. Okay. Pigiseyo kati. Baba tali fine okolola. Manya abavubuka b'essalaamu oba mwabaki. Kati omwebuuzisa. Oli fine? Kale tali fine. Basta. Koma Sumaye oli okay? Eshufra. Kati gwe ng'omubuuzi. Frank. Eradde banyabo. Eradde basebo. Mukulike kubo. Assalamu alaikum. Bw'okyaza abagenyi oba olina okufukamira ng'omukyala Omuganda. Kaakati banayo bantandikire wa naye ng'okusookera ddala mbaaniriza nnyo mwebalire ddala kujja nga bulijjo bwe tukize tukikola. Tulina abapya abatwegaseeko naye kyemmanyi ne be tuze tutambula nabo bakyali naffe. Nze nabagamba mu bigambo byange singa nali Salaama Road yonna n'emirirwano nsobola obbagabirira nandikikoze, naye nange obusobozi bwe bukoma olumu wenkola ki wenkoma, naye nebaza Allah nti ansobozesa nenkikola mu buli kisiibo buli mwaka. Ekisookera ddala nsiima okutwagala okunjagala nga nze, mwebaleko banneiba abalungi ate n'okutuwagira mirimu gyaffe. So mbasaagala nnyo okutuma babaka, mbasaagala kujja eyo, njagala mbakyaze ewaka kuba ewange waba wammwe. Buli kye nnina siina mulimu mulala gwe nkola okuleka okubayimbira, ne mujja mu bivulu ne mukola challenge ku TikTok, nange eno Allah nangabirira. Kyova olamba njagala ne mujja ne tunyumyamu ne mubeerako ewange ne mufuna ku mpewo za namukwa. Nange nefuna ku zammwe kubanga kirungi n'okyaza abakwagala ewaka kuba ewaka wo waba waka. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bigambo nandibadde nabingi naye akasana kangi ate tetwakoze enteekateeka emala, naye tususseemu ku bungi. Saagala nnyo bookesa akasana naddala abali eno, naye nga njagala okwebaza abakulembeze abatwala abakyala ku kitundu kino. Abamu tebasobodde bbaawo naye mwenna mu biti byammwe, Abakatuliki, Abasiraamu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nsaba Allah atuwe obulamu. Nze nabasuubiza kenaasobola ng'ofuna nja kagabananga nammwe. Era nsaba kyensaba ekinene kyemmanyi nga kijja soboka nti tutuuke nga tugaba ku bisingako wano eno, naye kanyongere okukola, kanyongere amaanyi n'okusaba Allah atuwe obusobozi kubanga tuyita mu bintu bingi ne mulimu gwaffe nange ng'omuntu tufuna okusomozebwa kungi nnyo. Era nabadde awo nga mbigattagatta, tutera okubeerako bangi osingako wano naye ne ŋŋamba nina okukikola mu busobozi bwe nnaaba nsobodde, nina okuddizaayo ku bantu bange be nsobodde okuddiza, banneiba bange n'abavuddeko ewala kuba olumu kinkalubiriza okumanya ani, naye benkolaganako nabo Richard n'ababatwala basiraamu bannange abamu bagamba ye katuweeyo kube tusobodde, kubanga nze kyemmanyi nti Eid eyo omuntu ayagala olya kanyama, ayagala olya kutooke, anywe kasukaali, alye kaceere, naye olumu embeera eremesa ne weesanga nga tofunye busobozi
bugula kilo y'ennyama ate ng'ennaku zino ebintu bya buseere nange mbiraba nange olumu binkaluubiriza ng'omuntu alina family n'abantu bendabirira otuuka nga bagamba kilo y'ennyama eri mu ssente bwesi n'ogamba nfudde nze ate omugaati gwa 15 kwegamba n'olaba nga enfunayo tetuukagana na ku ngeri gy'oyagala okubeezaawo family neŋŋamba ekya idi ekyo kankikoleko era nsaba ettu lyange lino mulitwale kuva ku ntobo y'omutima gwange gye muli ng'akasiimo okunjagala omanyi kati nsobola okuwa mu abantu nga 100 naye mba mpadde Uganda yonna sobola tuuka buli wamu naye bagamba charity begins at home sijja genda Mityana bwayise ate nga nina abanga abanninaanya abo ndi okumpi betuwangala nabo bonoddukirira bono gy'onoolaga ng'ofunye obuzibu gy'otoola ekibiriiti oba amanda omuliro so neŋŋamba kansookerewa wano ewaka so mwebale nnyo mwebalire ddala kubayitanga ne mujja kuba omulala ayinza ogamba tetugende eyo naye mwebale nnyo kujja butamboola kubanga olumu n'emirimu gyaffe mubaamu okusomozebwa okwo naye ne munjagala nga owammwe nga muwala wammwe nga muganda wammwe mwebale nnyo mwebalire ddala era monna abali mu myaka gye gimu nange nsaba Allah bateremu bwangu mu buli kye mukola ne bye mwagala okubeera ne bamaama baffe abalungi ne bataata ebibaluma byonna bibone linnya lya Allah abasobozese kubanga manyi kumwe abasinga mubamu n'okusomozebwa naye nze olumu mbajaga nnyo bagamba nti wooli si y'enkomerero era njagala nnyo kola nga example kyova era ongambye kamba ate mama wange omulungi mumulabeko naye abalabeko kubanga bwe tuze tutambula olugendo naye nze mbakakasa nti nange wendi si gye natandikira ddala wansi ddala nosinga wolowooza wooli naye Allah nampanika ate njagala nnyo olowooza nti Mukama olumu atuwa tuwa abalala Allah ayina ensonga lwaki yanonda mpeeko kasobodde okumpa kendina nange nkole ki ngabaneko nammwe era nsaba ayongere otugabirira tube ng'ate buli mwaka tujja wano paka tunaatuuka ku kinene kye twagala nga tutuuza abantu nga 1,000 mulamba kyekirooto kyange tuleka abantu 1,000 nga Allah atuwadde obusobozi butambulira wamu so ate ali eyo nga tafunye mugambe bamugumu spice akwagala naye omumpi wakoma wakola ki wakwata ate kivudde ku ntobo ya mutima gwange mwebale nnyo mwebalire ddala idi ennungi mwebale nakusiiba mwebale kusiiba thank you so much ekyo wakansala kakati ekintu ekyo bambi kyo mukinsabye mwaka ku mwaka n'ekisanja kino ekiwedde nasanga posita nga ziyita spice yesimbyewo n'amazima mbitya nnyo sinazaalayo yadde akaana ajja kunkuba tiya gaasi bayinza okunkuba ebiiso biki bintu kale bingi ebiri mu bintu by'obufuzi naye nga nze ng'omuntu nandyagadde osigala nga mpeereza abantu mbaweereza kuba mmanyi omuntu wa wansi kyayitamu obulumi mbumanyi kubanga tebiba bina bintu bingi olumu kwatagana abantu n'obategeera tebiba bingi nnyo naye tusabe Allah bulamu bukka tomanya maaso alina kyantegekedde kubanga obukulembeze buva eri Allah olumu tebabyeteekamu bwetezi kyova olaba babyeteekamu balemererwa naye nze mmanyi obukulembeze buva eri Allah era waali bantegekedde nti ndibaako kye nentuuka ku ground ddala kasita weemuli nange wendi tusabe bulamu essaawa zino nkitya ng'emazima ndooza bwe buzibu bwe butandikira ddala nti nkitya ate ndabya ddala sinaba kuzaalayo kana njagala nzalayo akaana akanfaanana nga weefaanana maama wange oyo mulungi naye kati olaba onooyingira mu bufuzi mubiraba ebiriyo bingi mulimu tiya gaasi mulimu biki neze kyemmanyi akaseera ekaliba katuuse nga nteekeddwa ebyange bijja kuba byanjawulomu inshallah kuba nze mmanyi omuntu wa wansi n'ebyetaago tebiba bingi naye kutegeera muntu n'omanya nti maama ono ki kye yeetaaga muto wange ono nga nze abadde wansi ne Mukama nanyimusa bw'ati oba omanya gy'ovudde n'omanya ekyetaago ky'abantu tebiba bingi but I know tomanya katulinde bulamu maka ngenda inshallah naye kwolwo by the way nga bwe ngambye tusabe bulamu
tomanya lunaaba olwo sijja genda bw'omu njafunayo wano era muffe wano tuteeketeeke tufuneyo abantu baffe nga 5 kuba mbaddeyo nali ngenzeko ku Saudi eyo nali just eddakiika nga 2 awe ne ŋŋamba awantu awo nja tutuukawo naye njagala ntuukewo n'abantu abalala sinze nzekka ng'era Allah atusobozesezza era mummwe tumanya luli bwolwo tulidda wano eno nga tuteekateeka tugamba twali wano 2026 mu mwezi bwe guti ne tugamba luli bwolwo Haji tomanya njagamba Haji jangu tugende ffenna nga bakulembeddemu ekirungi okinsabidde n'omukulu Haji oli akinsabidde so nze manyi bisoboka byonna inshallah neyanzeeke sayidi eno abadde bino ebintu byaffe byo twabifunye dda si bwe kiri ndowooza tugenda kutandika ne sayidi eno ey'omukyala eyabadde alina obubaka bwaffe eri Spice Diana abeere nga abutuwa mu maaso awo Spice Diana atajja akole omukolo gwennyini ogw'okubakwasa ebiki ebintu byammwe buli omu agende yeeyagale twagambye nti eno emmere bino ebyokulya byonna ebyokunywa bye tugenda okufuna bikyasobola okukola enjawulo mu bulamu bwaffe era yesala gye twasabye ngenda kusaba Hajja ati ojje tutandike okuba nga tuwa obubaka bwa bannaffe omukulu ono yajja kubeera mu kitundu gye babeere nga babufuna mu maaso ajja kuba nga atunnyonnyola ne ku 9 yards content house ajja kuba nga akitunnyonnyola kuba tugiraba weeri awo mu mugongo amazzi go weegali mwagatuuma dda Spice water amazzi ga Spice Diana yaketi mwebale nnyo mwebalire ddala ne juice waali juice kati alimu n'amata byonna biri muno nabagambye byonna biri muki biri muno kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yangu wa barakatuh. Kama fe mulungi era zembeera linnya lyange ekiza Sophie Chala Spice Diana tusanyuse nnyo okutuyita wano mu makaago n'ogula gate n'oyaniriza abantu ebiseera ebisinga abantu abamu abagula gate bagigula lwa kizibu oli n'agigula ng'alina kizibu ng'ate yeetaaga abantu naye ggwe tusaba Allah akuddizeewo wojje kuba ebintu bino byonna osanga abantu batono nnyo ababigaba essaawa zino tuli mu mwezi gwa Ramadhaani kyensuubira buli omu aba alina okutoola ku kyalina addizeeko munne kuba ffe obusiraamu bwe bugamba naye ffe tukusaba weebale nnyo weebalye ddala nze nyimiridde wano eno ku lw'abakyala bannange oba n'abasajja abamu abatasobodde kwogera nga tukwebaza weebale nnyo weebale kutuyita n'ofuna ogwo omutima omulungi era n'otuyita n'otuwa ku bintu bino naye tusaba Allah akuddizeewo akubise mu ebyo kuba nze gwe mulungi gwange okusoose okujja wano eno naye mpuliddeko ng'omwami ayogera agambye nti buli mwaka okikola naye tusaba Allah akubiseemu akuddize ansuubire n'abalala bajja kulabira ku ggwe basobole okuba nga nabo bagaba kyenyinza okuwa abasiraamu bannange mbayozaayoza mwebale kusiiba naawe abatasobodde katusabe Allah abasobosese omwaka ogujja kuba ffe abasiraamu buli lunaku lwe tusiiba lwe tubala kyensuubira mama Spice Diana tukwebaza weebale tuzaalira mwana mulungi wa kisa era mu ekyo tusaba agendera awo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh webale nnyo obubaka bulungi obubaka bwe tebwongerezebwako naye omukulu oli katumuwa omukisa abeeko naye kyajja ayogere mu maaso ga Spice Diana n'emikwano gye naye najja naye bambi ekyomukisa omubi oba omulungi bibadde bibeerawo wano naye nga sifuna mukisa kutuukako wano ye muyimbi oba ye muntu amanyikiddwa ate okuba nga yeewa abantu ekintu ekyo kitera nnyo okusanga batera nnyo okuba n'amampaati simanyi lwaki era Allah buli lwozuukuka oba buli lwofuna akaseera
olina okumwebaza. Tukulembeza nnyo amalala okusinga abaana Adamu. Abasinga tebaagala bantu kuyingira mu maka gaabwe. Naye nze agenza okuzimba wano nga nina abaana. Natuuka n'ekiseera n'okubaga singa buli onoona ebintu bya wantu awo kijja kumpisa bubi. Ne bw'abeerayo ate ayagala nnyo tubeereyo nga gy'ali. Kyampa essanyu okubanga osenza omuntu obanga banna abakugobera nga gwomaze okusengawo nga balina omutima ogufaanana bwe. Nze ndi awo mabegaawo, naye ewange oyinza okusangawo abaana. Sinaawo omwana akka wansi wa myaka 10 naye n'ab'emyezi 2 babeerawo kuba bamanyi nti omwami waawo oba waali oba taliyo. Enze endabirwamu nzizizaamu emirundi ze simanyi. Naye sigendangako wa mutuuze nti endabirwamu bakoze eki. Kale nsaba nnyo Katonda okubanga yakulaga ekitangaala mu ddiini Busiraamu ate n'ogimanya. Kuba eriyo okubanga oli musiraamu naye nga togimanyi, si ggwe alina ennyo okusinga abalina, naye Allah n'akusobozesa mu ekyo ekitono ky'olina n'ogamba nti kankigabane ne bannange. Kirungi nnyo ekyo. Sirina ngeri ki gye nnyinza kukinnyonnyola kusingako awo, wabula wamanya Busiraamu kye ki ate n'omanya n'emiriraano kye ki. Kuba kati ekizibu okutuuka wano ne bagamba nti ekiri ewa Spice nti tekyetaagisa ggwe kukubira ssimu, wabula gaakansooke mmale kola ki, eriyo abagamba bajja kumala kunkubira ssimu. Naye gwe n'ogamba nze kambeere n'abatuuze banna, omulundi si gumu ntera nnyo okuyita waawo, naye sifunangawo oko obuzibu bwonna nti ate lwaki oyise wano oba lwaki okoze bw'otyo. Nsaba Allah akutwalizaawo n'omutima ogwo, akuwe n'ebisingawo, n'empagi ekyasinze okuba ennene. Allah akusobozese akutuuseeyo olambule ku nnyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Teri kisinga ekyo. Eyo ye Saala twongera okugikola ki? Okugisaba Katonda akkirize. Omukulu jangu weebaze lumu kuba wanajja okugaba ebintu, ndooza tujja kubanga tufundikira bufundikizi nga abawera ddala ebintu byammwe mbere nga mugera. Jangu tubyebaze kuba byaffe. Jangu weebaze ku lwa bonna. Okuleka abakatwegattako oyinza okubanga wabadde oyina obubaka we nabuuliza nga temuliiwo. Nawe nkyasobola okukuwayo omukisa gumu gokka gokka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Muhoozi Ali, naye kyamazima ndi musanyufu olw'omwana waffe ono. Ku myaka gy'emito egyo nange nkiwulidde emirundi mingi nga mpulira nti asaddaaka n'awa abantu bonna abalina obwetaavu. Ate mu kyamazima mukulu munange avudde waggulu wano kyayogedde nti si ye mugagga ennyo asinga abalala, naye omutima gwe Katonda ye yamuwanga mugabi. Era tusaba Katonda gukukuumire, ate akugaziirize riziki, akutaasa b'ensalo ne fitina, akutaasa b'ebiiso, ate akuwa obuluŋŋamu bwannamaddala. Nga mukulu munange bw'agambye nti toyina malala, era tukusaba gakutaasi galeme kubeerako, kubanga amalala ebidiira amalala kiba kigo. Tusaba ekitiibwa Allah awanidde entunusi z'omwoyo gyaffe, akunyweze, akumalire, akuwa obulamu obulungi, akuwa obusobozi, ebuli obusobozi nsuubi obuyina ogendeko ku nnyumba ye. Kubanga bw'ogenda ate tosigala kyekimu. Era ne maama tumwebaza okubanga yatuzaalira omwana omulungi ow'empisa. Empisa ziva waka, kitegeeza nti ne maama yamukuza amulaga ekyokukola. Nze lumu naliko ku Bukedde okwo nga ndaba ekifaananyi ky'omuwala oyo nga aliko muntu w'abantu ng'ayogera background ye. Neewuunya ne ngamba ono omwana Mungu amusaasire,
kubanga abantu bemala okutuuka we batuuse tebagala kwogera gye bavudde, naye yayogera ebigambo n'entunula era n'abaana bange baali ku lutimbe ne bagamba omuwala ono bannaye Mungu amusaasire. Ebigambo byenga birungi, bikulaga bikuwa amaanyi n'ali mu mbeera embi n'oba n'essuubi nti gye bujja Katonda ajja kukwatirako obeere muki, obeere bulungi. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda, oluvannyuma ne twebaza ggwe muwala waffe. Allah tusaba akuluŋŋamye, akunywereze ku bulungamu, akuwa amaka amalungi, akuwa ezzadde eddungi, akuwa abaana abanaakugabirira nga bw'ogabirira abantu bano, era tusaba ow'ekitiibwa akumalire atunule mu nsonga zo. Neebaza ku lwa baganda bange era bangi bazze boogera ensonga eyo, naye tusaba ow'ekitiibwa ayanukule okusaba kwaffe, akuterewo obufulumiro mu mbeera zonna, atunule mu nsonga zo. So ebigambo byange tebijja kuba bingi nnyo, naye tusaba ow'ekitiibwa akumalire addemu atusinka era nga tuli balamu ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale weŋŋambye abazze ekikeerezi ono omukyala abadde yategese obubaka bwe sitagenda mumma mukisa kubutuusa eri Spice Diana, so kamuwe omukisa naye abeeko kyagamba then tube nga tuddamu kwaniriza muyimbi ajja agaba ebintu. Omukama mulungi obudde bwonna. Bannange nze n'ebyokwogera bimpeddeko maama. Maama watuzaalira ki? Kansooke nfukamire maama. Nfukamidde maama. Allah yeebale kusobozesa okutuzaalira ekkula eryo. Mukama yeebale nnyo, yeebalire ddala. Kaakati maama ffe tulina enkola ng'Abakatuliki kubanga munaye tatuboola era ffenna atutuukako. Naye wabula kyenjagala obubaka bw'oba omuntuusizaako bwakwesimbawo. Twagala kansala, bagambe Spice Diana kansala. Kati ffe abakyala Abakatuliki tulina n'akayimba ke tuyimbamu awo akatusanyula. Bannange abali wano tulina ebbanja ffenna lyakwagalana, kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana kyokka kyekitugatta, kyekiraga nti Katonda lyakwagalana, kyekirabo Katonda kyawaffe abantu, kyekitugatta, kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Maama ennyo, maama nze ebyokwogera sibirina, awo nsunyako obusunyi katono, naye katubikwase Mukama, byonna yamanyi. Nze akaliba bwe ndiba nkyaliwo ndikakulula nga bwe nkafulumya nga bwe nkayingiza olweggulo. Tuyimiridde nga tumukubira mu ngalo ng'omugenyi waffe, tumuwe ekitiibwa. Awo kirungi. Kati waliwo abadde agamba nti ffe bagenyi. Wano muli waka, okategedde? Togamba nti mmwe bagenyi, wano muli waka. Omuyimbi wammwe yabateekerateekera. Kati omukyalo ono abadde naye alina endowooza mu ngeri gye tuba tusanyukamu. Njagala tulabe engeri gye tusanyukamu kuba anaatera otutuukako mu ddakiika ntono nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze ndowooza nge yalibadde nti kuba essaawa zino tuli mwezi gwa Ramadhaani, nze mbadde nsaba nganzi batukubireyo ettaali ng'ajja tusituke tunyenyeze wamu naye. Amiina. Ekyo nno kikulu. Engeri gye tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, abadde ateesa batukubireyo ettaali. Isa simanyi oba enteekateekayo sayidi eyo waliyo ettaali. Ndowooza liyinza obutatukola bubi. Ndowooza n'okugyayo omulamwa. N'okugyayo omulamwa tufuna obudde bungi bwe tuyimbiramu Siri Regular. Si wekiri? Kati tusobola okutambulira ku ttaali. Naye Isa ojja kuba ombuulira oba ettaali weeriri mu maaso awo nga Spice Diana ajja, naye kati nze njagala mbaweeyo akange. Nkabawe? Kati nze mbadde ŋŋamba tukole ekintu kimu. Olwedde bino byaffe, si wekiri? Omuntu olwaliro woofuna
In the morning. In the morning. Today. Kale tumalize kano ka activation. Then wale omwami naleka. Walaikum salam. Oyina kutwalya ketooke? Osolonda kaawo mpola alyoyagala. Eve tuyambeko tusembere. Kale maama. Omutwali stede. Oli bulungi? Kasana kangi. Walaikum salam. Amina. Idi ennungi. Allah yabalire byonna. Kale. Omukulu bamutani? Oh, Haji. Okay, thank you. I'm sorting. Oh my, kasana kanji. Omugisa neyanza okukwatako mu. Amin kakone haga. Amin. Ovira wa. Waggulu wali. Saba Allah kwagala olwagala olulungi akumaliire. Abakumire. Kigaga zone mwami Filipo yatuyise. Kale kwano. Hajati, sibikuyisemu nkulaba. How are you? Good. Haji nawe sazeeko. Omukyala aliwo. Okay, mundabire ka baby kakitume Spice Diana. Kalenzi kawala. Kawala iyo Spice awedde. Kale. Sanyo mama tweyanzeege okyagitula embale wanyimbiramu ki nze wanyina ebyaddala sanso okulaba kumazi tekwa mazzi naye onoobikwata otya nositula kanfuna akaveera kale maama gwe wagibba na Idi ennungi kale namwe abankuumire wali onoonya luwenda lumugoberawo n'omusindikira abagibba ne bagibba tulina kaveera awo banaye mufunireyo kaveera munda masito eno wano eno okay kale sebo bamakanika awaase eno kale fikumbala kala mama Idi ennungi kale nyabo mwebale kujja kale okay wangi yes Kolera Nsambya hospital naye wali omukyala mutajja nefa kuba mama wa Onalebane yayiseewo esasula wamma Medini ekkiriza bameka Katonda yageze enkuba bwetonya yene tukabe ki enkuba ate enkuba etukuba ati saala kale nabagambye bwe tuwulira empewo ya Spice Diana tukole ki amina bali wano gye muli mumpulira mutandike okwemanyiza nnyo ebyo ebintu by'okwagala okubeera mu bifo eby'obukulembeze otegeera nti wano n'abakyala newe abataliiwo nalibadde nafunye dde omukyala ng'agamba nze agenda okwogera ng'ogamba nze nja kwogera oba nga waliyo agamba nze nyina obubaka bwa namukwa oba kitegeera mukyemanyize nnyo Hajati ojja kwogera atuuse ku lunaku olwo olwokutaano maama engeri gyatusiibuludde ndowooza tewali kijja kulema owulidde tweyanziza maama tweyanzeege ala abakuume amina Spice Diana wa bonna kyovula nti bonna abayina kati kansooka abamawulire Spice agenda side ki bwe tunaafunira ekifaananyi wano wennyini era bwe tumwagala sajja otamanyi nti gano masanda omuntu ngamba nveewo eno gundi anti ngamba nti nveewo nenvaawo Neri leka tutoleko naffe awo yes ono blood ono team Spice Diana bro heve tuweka space tumufunemu bwe mudda maaso tuli mu kati bagambirako nti
tukole bwe tuti ogenda sooka ombulira engeri gye twatusanyukamu mukadde naye alina engeri gy'ayagala tusanyukemu n'omukyalo ono naye abeeko engeri gy'ayongeramu tulabe engeri gye tukijjayo ne ramadhaani ejja tufune ze tugenda kusanyuka tumusanyukire tumukubireko mu ngalo tumuyimbireyo akayimba akake ketumanyi tukiriziganyiza kubanga siri regular kati mukadde nawe onayimba sikwa omuki obawulidde busabizi bijja kubanga bitereera ate nja kubawa ne kumanya g'abasajja kati be mulina okuddukirako. Amina Mungu nga mugagga amina Spice webale namukwaya Mungu akuddizeewo amina abakyala mwebale n'abaami mwebale genda maaso aminalla tongeremu amaanyi aminalla amina Spice ye waffe amina abakyala mwebale kwaniza nze nagumye dda nze nagumye paka nga maama lujja afunye ki ettooke Spice weetuli ne kajuisi weekali ne buli kimu weekiri ayinza n'otuwa ne ku mata okitegeera ate wano wetutudde era mwebalire ddala nsiima mastu bangezaako okusiiba nakwa kati ssaawa ndaba tezigenda naye nga tukitwala mpolampola. Olaba essaawa tezigenda naye ng'osiiba ebya ddala hajati osiibako n'okomako wakati ssaawa nga 8 awo osiiba ky'abaana abaana kati pula obuto olwetooloola essaawa zino sitegeera bulungi. olunaku olwaleero twogereko ku kibaddewo olwaleero gwe n'omutima gwo omugabi ogwo odduukiridde abantu abasinga basiibulula naye ate gwe tulaba bawadde ettu eryo libadde lyaki lya idi n'okusiibulula nsiibulula naye kati leero kibadde special kuba ntera okikola buli kisiibo era Allah atusobozesezza netugaba ettu lya idi ova ewa Spice Diana bafaani bange bagamba kiri mutu kimanyiwa nanyi waakyo naye twagala okumanya ettu eryo nga libadde ddene mubaddemu kinaki ettu eryo akanyama wali kabutto omunnyo omugaati sukaali muceere tooke byonna omwo ekitegeeza tubaddeko ku live emu ne tulaba abantu abo nga bagamba ekitegeeza ebintu bino Spice Diana yalinga abyekolera si nti yali under someone nga yamukolera ebintu ebyo azini okuba ng'okyagaba okugaba byonna gy'oba oli ba management ki oba kiba kya muntu ng'omuntu nga Spice Diana kyosiima abafaani kye bakukolera oba n'obusobozi bw'osoboledde wonna
Wanje. Okay, mama. Katono nnyo Katumaleko dakika ka interview emu. mama. Yeah, You can have a seat. Okay, leero lese ne mama. Mama n'omuleeta. Mama naye yakuyambyeko. No mama no bulijjo abeerawo naye mbadde ensonyi zinkuta abantu nga bangi akange n'abamperekera. But bulijjo atera okubeerawo. Just omwakoma eri munda. Naye abeerawo. Okay. Kakati abantu bwabadde bakusabidde ogendeko emeka okole either umura oba hijja ekintu ekyo kyogerako ki? Kituufu nnyo ate kirungi nnyo nange nkyegomba ate mmanyi inshallah nja kukikola. Kuba nali ngenze nayo nembeera just 20 minutes awe. Naye ne ngamba ajja kudda nga omutima gwange mulongoofu nga ate netesetese bulungi nnyo ate sandyagadde genda nzekka. Nja kukikolayoko n'abantu abalala. Bw'oyogedde awo toyagala genda wekka abamu ne bagamba oba ogamba mugende babiri gwe n'omuntu bagambye nabo bennyini njagala nsponsoringeyokka abantu abalala atali nze nzekka ku bennyini abatalina busobozi bugendayo naye nga bandyagadde okugendayo. Bakusabye obakiikirire oba weesimbeewo ojje mu politics naye ensonga z'ogedde tetuzitegedde. Bakinsabye nno emyaka ng'ena okumala emyaka naye nabagamba nze nsooka bitya ekyokubiri sinazaala mwana njagala nzaaleyo ku mwana kubanga nayo politics nabyo birina challenges zaabyo birimu kufa n'okuwona nze mu kulaba okwange tebiri biridda temuko kati obeera obitya ogenda otya oyagala osavinga abantu oyagala okuba representinga naye nga byennyamiza ebiriyo abaliyo bye bayitamu biraba noga kansigale nga nkola kyenkola mu maanyi gange nga Spice Diana naye Allah waliba nga kyanjagaliza ekyo usanga era anakimpa but for now era mbanyonyi bagamba bannaye ekintu ekyo tukireke ekyokubeera omukulembeze w'okwesimbawo baze bakinsaba ebbanga naye twakulabanga n'abamu abeesimbyewo ne sayidi eri nga tukulaba nnyo ne Babi ne tugamba oyinza okuba naawe alinga politics oba omwaka ogwo ekisanja ekiddako. Bakwano bange mbaagala banjagala mbaagaliza era bangi bembereddewo mu layini ya politics naye nze ndiwo nga muyimbi ate ndi muntu w'abantu nga entertainer nga representing abantu mbeerayo mu bintu ebyo naye for now siriyo nga politician mbeerayo nga muyimbi. Kakifiki atya bannange tubadde tumusuubira wano olwaleero nsonga ki? Gwe naye muli so close. How close are we that you know? Nedda bwana. Okay, bani abakuyambye? Kale ntera bayita but this time samlise. Okay. Bani abakuyambyeko okulaba ng'otuukiriza ekibadde ekintu kino myself naye amazzi ne juice yaketi yampeereza katonze ziwerera ddala nga 2. Waliwo ne Mama Pride bread bampadde emigaati gyo saatodde mu kikumi kyange bagimpadde bangamba giwa abantu then ebirala nakutte mu ssaawo yange nengula ennyama nengula omuceere nengula sukaali nengula ebirala byonna bemulabye. Yes, naye ng'emigaati gyo Mama Pride yagimpadde nengamba ate si gwe gusoose bazenga bampadde ne 9 Yards Food nayo nempaayoko ka support bwe nayongereza okugula emmere. Okay, abasiraamu baagaliza Eid ennungi sinagenda kubuuza. Eid ennungi bannange mwebale kusiiba Allah byonna bye musiibiridde byonna bye musabye mu kisiibo kino abibalire abibawe mu bujjuvu ate nga mbagaliza Eid ennungi Allah bakuume. So bogera copyright? Okay. Nesonyiwansi. Ibra, kyalina kyo. Hey mama Nero,